Olukwe Lw'Okugoba Bannayuganda kuddamu okukolera mu nsi za Buwarabu. Olukwe olugenda maaso Lw'Okugoba Bannayuganda kuddamu okukolera mu nsi za Buwarabu. Mujjukire nti nabateerawokko akatambi ak'omwami omu eyavaayo n'agamba mukimanyi nti nno kontrakiti gye bagamba nti yaddizibwako omukono yakoma mu ggwanga lyaffe Uganda. Kontrakiti tennaba kuddizibwako mukono olw'ensonga enkwatagana n'enteeseganya entuufu yagaana. Akatambi ako njjukira nti mwenna mukajjukira bulungi nga tetunnaba kweyongerayo wala nnyo. Njagala okwebaza mwenna abasubscribinga ku YouTube channel eno. Wabula gwe atanaba kusubscribinga information bwete egenda kubanga ekwita kuwoba olyawo ate ng'ogyetaaga. Ky'olina okukola kiri kimu, subscribing okwate ne kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi ate era jjukira eggwe ng'omu ku bali kakiiko kano nga ba committee member osobola okusalawo ku biki bye tulina okuteeka ku channel eno era n'okwemulugunya ku nsonga ezimu. Era gwe ng'omusomesa oba nga counselor oba nga guidinga oba nga motivator oba inspirator tukusaba obeerenga olekawo comment yo nti comments zammwe ezo abantu baziyigiramu ate era bazisomamu ebintu bingi. Teekako nange zimpapula ebintu bingi. Tugendako mu butambi obwogerebwako nti ebyokuddamu okukola mu nsi za Buwarabu bijja kubanga bivaawo either omwaka guno oba ogujja oba emyaka 3 maaso oba 5 maaso. Katugendeko mu butambi buneno tubuwulirize ate era tubeere nga tukomawo. Era nkino nga nfumbikira Bannayuganda naddala abaana bali Middle East okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze mutandika okuba nti munoonya ewala gye mugenda okunoonya emirimu. Obudde bugenda tuuka nga tekyali muddugavu akkirizibwa kusala kigere kye ng'ayingira nsi yonna ey'Abawarabu. Nkiddamu nkibategeeza mwenna abaana abali Middle East sijja kumenya nsi. Waliwo obudde gye bujjako katono nnyo nga bagenda tandika okubagaana okuyingira mu nsi za Middle East nga n'abaliwo babafulumya ku sipiidi ya yiriiri olw'ensonga nti waliwo ebintu bitatambula bulungi mu nsi ezo eri kkala yaffe y'abakaddugala. Kigenda kujja so mwebereremu bulungi nnyo nga mumanya ki kigenda okuddako. Era buli ali mu nsi eyo ng'oli mu kukola ssente n'ozizannyiramu koza kamanyi ng'akoza n'owebbwa nti obudde bugenda kujja nga bagenda kufulumya omu ku omu nga n'enviza tekyafuluma nga temukyasobola kufuna birimu. Ekyo mukitegeere kubanga kijja very soon. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo nvudde mu kigula lugikyale katugende ku firimu eyatuleese. Ebigambo bya Lumbuye tebitera kubeera bikyamu. Ebigambo bya Lumbuye tebitera kubeera bikyamu. Yadde nga bangi nnyo muvaayo ne mwebuuza omwami ono information gyawa abantu agijjawa. Ebigambo byayogera ani abimugamba naye nga mujjukire nti according ku bigambo byazze ng'ayogera buli byazze ng'ayogera bibadde nga bituukawo. Nange ekindeetera okulowooza nti ne ku luno ensonga zino z'ayogerako entuufu ddala woba oliawo nga tetuziyinaako bukakafu ffe ng'abantu abali mu zisaasaanya. Naye ate tekitugaana kujjukira nti Lumbuye azze nga akola obutambi bwe buti era ng'alabula nnyo Abannayuganda ku biki ebigenda okutuukawo teekako n'ebyo ebigenda okujja mu maaso ng'ayogera ku pulaani eziteekebwateekebwa ebigenda okubeerawo olukwe olugenda okujja nga zze nga tubuulira ensonga ezo era tubirabako ne tugamba omusajja luli yatugamba omusajja yagamba bw'ati omusajja yagamba bw'ati. Kaakati ne ku luno nzikiriza nti bino byali mu kutugamba bituufu ku ebyo ebibadde nga birabibwako ku nsonga ezibadde zigendanga mu maaso. Bankuba kyeyo nga twemulugunya nga tukaaba. Teekako n'emisango egiyitiridde okuttibwa ne kufuuka okuttibwa mu bankuba kyeyo. Nze ndowooza ze zimu ku nsonga entuufu. Ate woba oliawo nti n'omusaala tuzze nga tugwemulugunyako bannanga omusaala mutono bannanga omusaala mutongeza omusaala. Teekako n'abo okuba nga abamu bakola nga tebasasulwa. Ndowooza ze nsonga ezimu ezireetedde Abawarabu okugamba naye abantu bano twetaaga tubasaleko. Ate era nga si kyekyokka naddala mu abakolya mu ggwanga lino lyenkolyamu erya Saudi Arabia mukiraba nti ebintu ebimu bigenze bikyukakyuka nti omukulembeze weeno yasazeewo bannansi batandika okwekolera balekerawo okuleeta abantu okuva mu nsi endala okujja obakolera nga bo bennyini bayina engalo. Era n'akakasa nti nno ssente ezifuluma mu ggwanga okugenda mu mawanga amalala
okuleeta abakozi tubasobola okuzisigaza bo kennyini ne beekwatira mirimu gyabwe era n'abo abaali baweebwa obuyambi ndowooza olaba baabasalako sente abamu tebakyaweebwa ddala yadde wabula ng'ate nga tuvudde katambi kalumbuye waliwo akatambi akalala akakakasa ensonga zino era nga noono yavuddeyo n'agamba according ku biki byendaba maaso munnange bajja kubanga batugoba era naye akatambike tugenda katekawo tukawuliriza bulungi nnyo tukaweeko endowooza zaffe nkuddiramu nti wano nkuba kyeyo wolina okubeera extremely active owulirize ensonga zino nti lwa nsonga gye bulijjeyo mu maaso oligamba nti obutambi obwo twabuwulirako well njagala okubajjukiza bw'oba tonaba kusubscribinga kikole mu bunnambiro nti chansi ekyaliwo subscribinga twegatteko jangu obeere wamu naffe tuzimbe omukutu ogwaffe otusobola okuŋŋaanira nga ffe bankuba kyeyo katugendeko mu katambi ako nako tukawa amatu ate era tubeere nga tukomawo mulowooza embwa terumye mwanyi bannayuganda tebaaliko mugende Saudi okukola obwayaaya okusinziira dynamics eziriwo abasaudi balaga nti balidusinga sente tebalina sente naye ate bamaid okuva mawanga amalala nga Ethiopia bayingira naye nga kivaawa kiva ku gavumenti ya Uganda butawuliriza twagigamba ati first nti basebo yese muli mu business naye recruitment fee wamwe asusa obungi Abawarabu mbajjako sente nyingi tebakoma kukozesa mwana gwe batutte nga kalogoyi nga nsolo kubanga bamuguze sente nyingi kyokka ati nabo bakitunula ne bakikomparinga ne other countries ate kimakinga worse okubanga kibi nnyo kwe kubanga omwana avudde Uganda n'ayingira ekiyumba Omwarabu n'amubuuza n'agamba nasudde millions 3 abaana abasinga process agiteeka mu million 1.5 kampani zimugamba signing endagaano ya million 3 omwana alaba emirimu gy'azza okukola mingi kyokka ati n'akasente yazza akasasudde n'abeera mu depression Omuwarabu ebyo byonna abadde abigoberera y'ensonga ffe twabagamba mukole ekintu kimu bamwagala okusasuza omwana sente onaagenda okumenya okubayirawo omubiri kubanga ye representative wammwe mwemba muziridde nte mugenda kukola family musi yegenda okukola abeera mwana oyo temujjaako yadde 10 kyabalema mwagala muli wa mirundi egi mukamule Omuwarabu mukamule n'omwana agenda okukola kati Omuwarabu yabategedde abagamba Omu-Ethiopia walayisi nnyo era kyova olaba recruitment kati Uganda eri wansi era gwe omwana atanajja weekaabire owayo akasente ng'ogenda kujja Saudi Arabia waayo katono kubanga chansi z'okujja ntono nnyo okusinziira ku dynamics eziriwo kati obudde buno ntono nnyo kyova olaba ogoberera gino emyezi 6 mwaka abaana avudde Uganda nga bagenda Saudi Arabia batono nnyo lwaki y'ensonga niwola Saudi Arabia yewanika esala omusaala buli kadakiika 8 eri 10 tugamba 65 y'ensonga naye nga kyali kyangu nnyo government ku reducinga recruitment fee ne mutegeeza abakampani zino mulekerawo okujjako abaana obusente bwabwe bubaluma kuba eri bagenda kukola nga kalogoyi twali badde tusigala naffe tuli mu business nira kuba nti mwagaliza mbuto zammwe mweyagaliza mwekka mwagala kufuna byamangu kati mugenze kufiiriza ffenna mwabaleeta abaana temwagala kubalondoola mubajjako sente musaba recruitment fee kati gwe mwana wenna akyayagala okukola ng'oli Saudi Arabia gira onywera ebyokugenda e Uganda gira obikendeeza go ge mazima pozi ng'ogenda kuvaayo dda mu nsi ndala ne gwe ayagala okulitaaninga gira onyigamukko ogoberera amateeka ga mukamaawo kubanga beebyokudda bizibu bikyali bizibu bijja kweyongera okuguma singa tuwabeerawo kikyuse wakati wa gavumenti ya Uganda ne Saudi awamu ne recruitment company ezijjudde omululu ebyo nno tebibadde bigambo byange ekigambo ekyo nkibagamba nnyo nti obutambi bw'enteeka waneeno tebibeera bigambo byange ebigambo ebyo bibaako bannyini byo ababyogedde nze nkakasa bikakasi nembireeta nembibateerawo wano nenjagala mubiwulirize nenjagala tubitegeere ate era tubikubaganyeko ebirowoozo era nfundikira mbagamba
nti woba okomentinze kigenda kutuyambako okumanya entegeera y'oku butambi nga bunene bwe mba ntaddewo wano. Era ne mbajjukiza nti woba okomentinze comments ezo ze muteekawo abantu bangi nnyo baziyigiramu naddala abalaba vidiyo zino nti omuntu agenda kulaba vidiyo amala agambe katulabe abantu balowooza ki, obutambi buno abantu babulowooleza ki. Era bw'atyo ajja kudduka mu comment section asome agambe gundi ne gundi yagambye bw'ati, ono n'agamba bw'ati ne bw'ati, ate naye kijjamuwa point of view naye okulekawo comment eyiye according ku ngeri gy'ategeddemu akatambi. Ffenna tutegeera bwanjawulo, buli muntu ebintu abiraba bulala. Kyova olaba mbagamba komenti yo y'amakulu nnyo era etegeeza ky'amakulu nnyo ffe gye tuli. Wabula nga tufundikira akatambi gwenga ali mu kukolera nga ogw'omukozi, ebigambo bino ebyogerebwa obiraba otya, obisanze otya? Gwe naawe otuulakaawo muli n'ogamba nti mazima ddala bujja kukeera lumu nga Abafirika tebakyatwetaaga mu nsi za Buwarabu. Ye gwe experience yo ng'oli mu nsi zino eno eri etya? Gw'olaba ebintu birikyukamu gye bujjeyo maaso ne tufunako ku buweerero, ne tufunako ku ddembe, ne tuweebwa ku ssente ezimala, ne tuweebwako ku bitiibwa, ebyokukwata abawala ne bikoma, eby'obbazalamu nga tebagenda balabirira ne bikoma, eby'okututta ne bikoma. Gwe olowooza ki ku butambi nga buno? Jjukira nti yenze Sheila Adita mbagamba nnyo nti wano nze mbeerawo, omulimu gwange kunoonya biki bigenda maaso mu nsi zino mwe tukolera, teekako n'ebweru eyo gye twava n'embibateerawo waneeno. Imwe ng'aba subscribinga era ng'aba mu kakiiko teekako okubaira bammemba ku channel eno, nammwe omulimu gwammwe gwakulaba vidiyo, kuziwuliriza, kuzilayikinga, kukomentinga, ate nanange mumpeeyoko akasiimo. Seetaaga bingi, nze olina kumpaayo omutima nga sign of appreciation nti weebale nnyo. Osobola okuyita banno ne batwegattako ne bajja ne balaba obutambi buno, teekako nawe osobola obusharinga awantu wonna. Mbakubiriza nti mujje mutwegatteko, chance ekyaliwo, gwe kozesa ekigambo subscribe weekiri, kwata ku kade kakulu nnyo. Mbagala nnyo, see you in my next video.